Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba gwe wena tanaba gyegattako nyinga kalwedi ako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaffe nkomyewo n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala bwe lifaanana, we baliyita. Olunaku olwaleero nkuleetedde kye bayita Kafumitabagenda. Kafumitabagenda ke nkuleetedde olunaku olwaleero okalabe engeri gye kafaananamu. Kaako nga bw'okalaba bakayita Kafumitabagenda. Kafumitabagenda bwe kato bwe kafaanana nga bw'okalaba. Kafumitabagenda oyo abaako otuggwa nga bw'otulaba. Era otuggwa otwo tumanyi okugwa wansi. Kati oba oyitawo ng'obadde oli mbigire bukufumita kakufumita tekagenda wala nnyo, naye kakufumita n'okawulira n'okajjamu n'okasuula n'oddamu n'otambula n'ogenda. Ky'oba olaba nti bakayita Kafumitabagenda. Olw'ensonga Kafumita nnyo abeera batambula bwekito bwe kiri kwe katuuma Kafumitabagenda. Kati olunaku olwaleero nga bwe nkugambye tutunuulire Kafumitabagenda ono afaanana atya, omwawula otya ku muddo omulala, omulaba nga bw'ali, mutunuulire nnyo omulaba nga bw'afaanana ebikoola, bw'otyo bw'olina okumwawula ku muddo omulala. Mutunuulire bulungi omulabe, era njagadde nkulage ng'akyali muto, akyali wansi, osobola omutegeera bulungi nnyo. Otunuulira bikoola engeri gye byakulamu n'osobola okumwawula ku muddo omulala. Kafumitabagenda oyo asaako otuggwa mangu nnyo, asaako otumuli tuba twa white otumuli, naye otumuli otwo twanguwa mangu okusaako ensigo. Ensigo yeeyo ebeera ey'obuggwa obufumita. Bw'atyo bwafaanana Kafumitabagenda, bw'atyo mwetegereze bulungi nnyo, bw'atyo bwafaanana. Kafumitabagenda amera nnyo mu mayinja, mu musenyu nga bw'olaba yuuyo amera nnyo mu musenyu, mu mayinja, amera nnyo ku luggya mabbali, era ku luggya awo nga mabbali gye lusembera nga wakalukalu amerawo nnyo mu luggya gye lusembera. Ekirala amera nnyo ku kkubo, oba otambula ku makubo agana ddala amakubo ag'ettaka ago ag'ebigere, amerako nnyo. Kafumitabagenda bw'atyo bwafaanana, mwetegereze bulungi nnyo nga bwafaanana. Asaako otuggwa nga bw'otulaba tuuto, akantu kawo kaliko otuggwa tuwanvu, okitegeera. Kati Kafumitabagenda ono aliko eddagala ery'enjawulo ate liwerako nnyo lwakuba obulwadde obumu bwajjanjaba olina gattamu ate eddagala ddala. Naye obulwadde bwasinga okujjanjaba ng'omukozesa yekka nga togaseemu ddagala bwe buno. Obusookera ddala, singa obeera ofunye gye bayita entunuka oba mugimanyi, entunuka eyo ekwata nnyo ku lugalo. Kati entunuka eyo singa obeera ogifunye oba ng'olabye omuntu agirina, olina kukola otya? Olina okufuna ebikoola bya Kafumitabagenda, ebyo ebikoola n'obiyenga bulungi nnyo mu ngalo. Womala obiyenga n'obisiba awo owali entunuka. Osobola obisiba ne bisiibako oba n'obisibako makkati g'olunaku, naye n'okikola bw'otyo n'oddiŋŋanya ennaku, kigenda kuyamba entunuka eyo okwanguwa okwengera eyabike. Ojja kujjukira nti entunuka eyo eruma nnyo singa ebeera ekukutte, eruma nnyo okukakkana ng'emaze kwabika. Kati Kafumitabagenda oyo ajja kuyamba okujjanguya okwengera esobole okwabika owone obulumi. Kafumitabagenda bw'atyo bw'akola, ayanguya okujengeza n'esobola okwabika. Tolina jjaabya, alina kweyabya yokka, naye okola otya? Olina kukozesa Kafumitabagenda oyo obukola n'obusibako, entunuka n'eyengera mangu. Ekintu ekirala waliwo kye bayita ensanjabavu. Ensanjabavu ezo zikwata nnyo mu nkwawa ne wansi mu magulu gaffe wansi eno. Ensanjabavu ezo zikwata nnyo mu nkwawa ne wansi. Kati ng'oyagala okugigoba ensanjabavu, oddira era obukoola bwa Kafumitabagenda obwo n'obuyenga bulungi nnyo n'osiigawo mpolampola, ensanjabavu ezo ojja kuba egenda. Oba osobola okuddira obukoola obwo n'obwokyako mu muliro. Tobwokya kusiira, wabula obuteekako mu muliro obanga obugumako mu muliro, n'oddamu n'obuyenga mu ngalo n'osiigawo nga bulimu akabuguma akakatintini, n'osiigawo mpolampola ku nsanjabavu. Ensanjabavu ejja kuba evaawo bulungi nnyo. Nkugambye zikwata mu nkwawa ne wansi eno mu magulu gaffe. Ekintu ekirala Kafumitabagenda kyajjanjaba
kyo ng'akigoberawo. Waliwo we bayita babubeera mu nkwawa muno, butera kukwata mu nkwawa, babuyita obuyute obuyute oba mu butegeera bukwata mu nkwawa eno, tubuyite kale obuzimba obutono bukwata mu nkwawa eno. Kati okubuwonya obwo bayita obuyute, oteekeddwa kuddira Kafumitabagenda oyo n'omuyenga n'osigawo nga bulawo ento mwendi mu kusiiga, n'osiiga ku kayuta ako mpolampola, kabeera kajja kwengera kaabike owona obulumi bulungi nnyo. Ekintu ekirala, Kafumitabagenda ono mulungi nnyo ku mabwa, bulungi nnyo ku mabwa, jjanjaba amabwa ag'omunda n'ag'ebweru. Kirungi nnyo, osobola omukolamu ensaano, omwanika bulungi, naye tomwanika ku musana. Okwata ebikola ebyo nga woobiraba n'obiteeka mu nnyumba, n'omukaliza mu nnyumba bulungi nnyo, bw'omala n'omukolamu ensaano. Ensaano eyo n'oba ng'oteeka ku mazzi agabuguma, n'oba ng'onywako mpolampola, akadde konna k'oba ofunye abeera agenda kukuyamba okujjanjaba obulwadde obuli mu mubiri gwo, obwo obukyamu bwonna ajja bujjanjaba. Kugambya ajjanjaba amabwa ag'ebweru ne munda. Ebyowulira bye bayita ebizimba oba obuzimba, mulungi nnyo. Era emabega bajjajjaffe Kafumitabagenda oyo baakwatanga obukoola obwo bw'olaba ne babusalamu nga bw'onaasala doodo n'omusalaasala, ne babugattamu doodo nakati ne bafumba ne balya. Ne bamulya bulungi nnyo oyo gw'olaba Kafumitabagenda. Baafunanga obukoola obwo bw'olaba ne bamulya olw'ensonga nti Kafumitabagenda oyo gw'olaba alimu eddagala ery'amaanyi erijjanjaba omubiri gwaffe munda wamu n'ebweru ku lususu. Mulungi nnyo. Osaanidde obeere ng'omukozesa. Nkugambye mukolemu ensaano, tolina kumwanika mu kasana. W'onaamwanika mu kasana agenda kuggwamu omugaso. Ebintu byonna, eddagala lyonna toteekeddwa ddyanika mu kasana, liteeke mu nnyumba. Kijja kuba kirungi nnyo, likalire mu nnyumba, kwegamba omugaso gusigalemu. Okitegeera kati n'olwekyo Kafumitabagenda bw'atyo bwafaanana nga w'omulabye ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala kiriwonya, bwe lifaanana baliyita batya, bw'etyo bwe lifaanana nga bw'olirabe ayitibwa Kafumitabagenda, bw'atyo bwafaanana. Nkubuuliddeko endwadde ezo zajjanjaba ezo enkambwe nga tolina kyogaseemu kirala kyonna wabula ng'otunuulidde ye nga ye ajjanjaba nnyo ebintu ebyo, ensanjabavu, entunuka, obuyute, okitegeera. Mulungi nnyo. Kugambye osobola n'omukolamu ensaano n'oba ng'omuteeka ku mazzi ku caayi n'oba ng'onywa, ajja kujjanjaba bulungi nnyo. Amabwa g'omu bulago byonna bijjanjaba bulungi nnyo. Mulungi. Kyenkusaba mukozese, tandika omukozesa, mukazi omukolemu ensaano, obe ng'ogiteeka ku mazzi onyweko mpolampola, ajja kujjanjaba ne bye soogedde wano. Bamuyita Kafumitabagenda, bw'atyo bwe bamuyita. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.